ng'ennaku z'omwezi taano omwezi ogwa January omwaka 2013 Kaliisoliiso wa gavumenti kamya yafuna ebbaluwa okuva eri minisitule y'ekikula kyabantu ng'ebbaluwa eno yali emulagira okukola okunonyireza ku mirimu engeri gye gyali gitambulamu mu kitavu ky'eggwanga ekigambibwa nti mwalimu okulya enguzi obukenuzi saako n'okutyobola yafeesi eno. And 5 to inquire into any other matters incidental thereto. Wiiki eno Kaliisoliiso wa gavumenti yafulumizza Alipoota eyogera ku nsonga ezo ezamulagirwa okunoonyerezaako era nti yakizudde nti yali ssentebe yakulembera akakiiko akakulu akakulembera ekitavu kino Richard Byalugaba ne munne akulembera emirimu egy'ekikugu Stephen Zimwanje be baakola emivuyo mu kitavu kino bwe basasulwa abakozi babiri abagambibwa nti baalekulira emirimu gyabwe ne basasula ensimbi za kuno obukadde 687 okusinziira ku Alipoota ya Kaliisoliiso wa gavumenti agamba nti baali tebalina kusasulwa nsimbi zino. N'olwekyo mu Alipoota ya Kaliisoliiso wa gavumenti yasazeewo nti ababiri bano bateekeddwa okusasula ensimbi za kuno ezisoba mu buwumbi 4 oluvannyuma lw'okukizuula nti bafiiriza ekitavu kino ensimbi. N'abuuza ki ekigenda mu maaso. Tulina ekitongole ekirabirira zabayita provident funds bakiyita ubura ekirabirira ekiriwo okutunuulira ssente z'abantu ziri zitya zikuumibwa bitya. So waliwo ebitongole ebivunaanyizibwako ne gavumenti yennyini. Sagwabuliziddwako nsonga kwennyonnyolako n'amusalye n'agamba ssente zizze. Ekyo kirina kukolebwa mu kkooti z'amateeka. N'ekibonerezo kiyinza okuba nga tekimala kubanga twagala bawagazi ssente si kyekikulu naye twagala n'okulemesawo yenna anadda mu ntebe nti tozannyiramu kubanga bw'okwata ssente ozizza buzza ayi gigi si Wanyondo. Wabula Yusufu Nsibambi munnamateeka ate nga yakiikira abantu b'e Mawokota South agamba nti Kaliisoliiso kye yakoze kimenya mateeka kubanga bano babadde balina okutwalibwa mu kkooti bawere ennembe n'emisango egyo. N'okukola alipoota naye lipoota eyo alina ogiweereza mu bitongole bya gavumenti bino bigiteeka mu nkola. Kakati bw'aba yasazeewo n'aga nti tewali misango ekyo siza kiwakanya kubanga yabuulirizza era bwe buyinza obumuwewa n'obukugu. Nze kyemuvunaana nti bwe yabanga yeyabuulirizza nga yayita Byalugaba ne banne bannyonnyoleko yanebadde akola lipoota ku musango gw'agamba gwe yazza n'amutwala mu kkooti eya bulyanke. Kati kkooti eyo neesalawo nga gyasabye ekibonerezo eky'okuzza ssente oba nemanya nti kimala oba tekimala kubanga kkooti zaawe obuyinza okukiikirira abantu mu mbeera ezo. Robert Kasule Ssebunnya agamba nti ensonga z'ekitavu kino naddala ez'obukulembeze saanidde zikwatibwe n'obwegendereza mu kiseera kino. So kirina okuba ne governance entuufu naye mu kutereeza balina okuba nga bagoberera emitendera nga bwe girina okutambula. Kugamba omuntu n'afunamu naga nti sirina kweraliikirira ssente z'empaayo kangumiikirize mpeze emyaka 6 mpumule njafuna ekitavu kyange. So ekitavu kyaffe ekikyawa mu kirina okuba n'ekifaananyi ekirungi. Bano bagambye nti bannansi mu kiseera kino emitima gibeewanise nga tebamanyi nti oba ensimbi zaabwe balizifuna. Kirivu kubanga bw'oga nti waliwo obulyanke nga bwe tubirabye waliwo kwonna ssente mu ŋŋendo waliwo ssente z'owa abantu abali ku lukiiko lwa boodi zibatandibwereddwa ate nga tutekayo ssente zaffe ng'ate tewaliwo n'aliwo kaakati ne boodi yennyini ekyaliwo ne minisita eyagobwa ne bagamba nti alekulire paalamenti yakyalimu abantu baduna obweraliikirivu bungi nga ffenna mwetuli. Ssente z'abantu ziri zitya zikuumibwa bitya. So waliwo ebitongole ebivunaanyizibwako ne gavumenti yennyini through cabinet through government eba etunuulira kyekigenda mu maaso era ne lipoota ezifuna. So nze ndowooza teri kweraliikirira ku ssente z'abo abateekayo n'abatereka. Okusinziira kwa Alipoota eno eya Kaliisoliiso yalaze nga bwe waliwo obwetaavu okukola ennongosereza mu tteeka erifuga ekitavu kino okulaba nga litangira minisitule y'ekikula ky'abantu okweyingiza mu nsonga z'ensimbi z'abakozi zino. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.